Alright, nga bulijjo mba nkusazeeko bampita simple. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyambo ntambulize video eno. Olunaku Lwenkya, omuyimbi Mansour Ssemanda aka King Saha agenda kubanga akola concert ye wali eri ku Cricket Oval e Lugogo. Ekimu ku bifo abayimbi be Uganda kati bye batya oteeka mu show. For the second time, King Saha agenda kubanga atekawo show. Yagitekawo last year, or is this last year? Yes, over this year. Agenda kuddamu nga atekawo show. Olunaku Lwenkya. According to the information I'm getting, credible information. This time round, omukulembeze we Robert Kyagulanyi Ssentamu ate nga kyaliwe tagenda kubeerawo ku show eyo. Olw'ensonga ali mu kutalaga bitundu bya ggwanga ng'anoonya kalulu. Egenda kubeera wiiki ya kubiri ng'abayimbi okuva mu kibiina kya National Unity Platform bategeka show. Last Saturday, it was Mickey Wine ku Serena and it was a very successful concert. Ekyamuyamba nti program y'omukulembeze yamukwata ku olwo olunaku nga talinaayo show ng'ate ne Sunday talinaayo rather rally. Bwatyo n'avuga n'akomawo e Kampala n'asobola okubeerawo ku show ya muganda we. Era ojja kikirizo ojja kigaana. Before Bobby Wine endorsing Mick Wine show, yali mu butuufu terina vibe mu public. Not until when Bobby Wine decided to make an endorsement video ekyagifuula famous on that very day. Era nkukakasa bino ebigambo bangi nnyo baforcingibwa okugula tickets ku last hour nga balabye clip y'omukulembeze. Ekifo kya Cricket Oval Lugogo, it is a very big venue, as in very big venue. Eyeetaaga omuntu ayina audience okijjuza. King Saha enkya agenda abeera ku Cricket Oval. It is two way. Singa King Saha concert ye tefuna abantu basinga kubaaliwo the other time, kigenda bakirabisiza King Saha, kigenda bakirabisiza ekibiina kyakkiririzaamu kya National Unity Platform kosa n'omukulembeze waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobby Wine. Ekintu kye ndowooza nti tekisobola kubaawo. Abasinga bagamba Bobby Wine taliwo ku concert ya Saha enejjula. Njagala okukwata epeni n'olupapula nkuweka simple calculations. Oba oli awo osanga onootegeera ekinyusi ky'eno video. King Saha agenda funa ati abantu newankubadde nga Bobby Wine taliiwo. Wetwogera ku bayimbi ba National Unity Platform abali ku top, kiringa ogamba nti eri mu NRM either Kenzo oba Bebe Kulu. Wano mu NUP wotandika okulistinga abayimbi ba NUP, trust me, King Saha agenda beera ku namba limoja. 1. Ojja kikkiriza ojja kigaana naye nga bwe kiri. Tambuza video kwa ndaba. King Saha azaayimba ku bivulu oba ku rally z'abakulembeze mu NUP ab'enjawulo. Era nti buli mukulembeze waabanga ategese rally nga Bobby Wine taliiko, asobola ofuna King Saha at least n'akavalingako ku ddibu newankubadde ddene, asobola okupuulinga crowd n'okusitula vibe mu eyo rally n'ebeera ya nkizo nnyo. Kati King Saha yeetaaga ki? First and foremost, kino kimanye from me, King Saha already ayina abantu abawera 2,000 confirmed, nga bo baali confirmed from the day lwe yalanga show ye. Mbuuza atya tugenda kusentalinga ku bakulembeze ba NUP mu Buganda. NUP eyina over 100 MPs mu Buganda, eyina over 100 mayors mu Buganda. Kiki King Saha kye yeetaaga? Yeetaaga buli MP ekitone ennyo amweyo abantu 10, kale 20 times 10 tubeera mu bantu bameka. Ate nga buli mukulembeze engeri Saha gy'abaddewo ku nkyukakyuka, buli mukulembeze kimukakatako. Ogula tebo n'oggulirayo.
abalonzi be tiketi ogenda mu King Saha. Kino kitegeeza ki? Olunaku lw'enkya mubadde muludde okulaba ku kale ya red nga yeetuumye wamu. Olunaku lw'enkya we are likely to see another crowd ng'eyabadde mu Arua wali eri ku cricket oval e Lugogo ku show ya Mansour Semanda King Saha. Nti buli meeya wa NUP gwe bawadde kaadi waawaayo King Saha abawagizi be n'abafunira tickets abawagizi 10. Omanye ekigenda obbeeraawo. Ekisooka ekibiina ekisinga abantu amanyi g'abantu ye National Unity Platform nti ne bwe bataba ba meeya oba ba MP kuleeta abantu ku King Saha bagenda kwesomba bokka. Azimbye ekintu kye. The last time we had a concert at Cricket Oval Lugogo byali biwoowe tebaaweza ade n'abantu olusambu mu audience. Kati King Saha yagenda okulanga show ng'ayina abantu 2,000 already nga bo bashuwa ddiiru balina okubaawo. So buli muntu kimanyi alindiridde olunaku lw'enkya the second concert gye yakateeka mu Cricket Oval. Ono muvubuka King Saha alina engeri gy'akolamu ebintu bye. King Saha teyapapira venue nnene. Wojja n'otunuulira concert za King Saha yakola Freedom City n'adda ku Hotel Africana nga yeeteekateekera kino. Kati ate era bwe tujja mu political season n'alonda side entuufu. Luvannyuma lw'okulonda side entuufu naye yakiraba ne management yakiraba nti Saha tokyali level ya Africana oba Freedom City, oyina abantu bangi, weetaaga Namboole oba Cricket Oval. Era singa Namboole was available, trust me, King Saha was going to be the first Ugandan to hold a concert in Namboole. Ate nkukakasa yandibadde agikuba. Nze nganze I'm waiting for tomorrow morning oba tonight endorsement video Bobi Wine yagenda okukolera King Saha. And trust me, I know gikola ate negenda bbeera yanjawulo. Mujjukire fenna tewali yali asuubira endorsement video Bobi Wine gye yakolera Mickey Wine. Naye ku last hour yagikola neepulinga crowds. So King Saha okukola concert mu biseera bya campaign yabalira ddala eno igenda kuba lwale ya NUP mu Kampala esoose. Okategedde akategedde gamba simple oyogedde amazima. Olunaku lw'enkya Cricket Oval egenda kubeera lwale ya NUP esoose mu Kampala newankubadde nga it is a musical show because omuyimbi akoze concert emisana n'ekiro ayogera nti wa National Unity Platform atakyukakyuka. Era gwe teweewunya olunaku lwa leero nga poliisi evuddeyo n'ekola statements nga ze yakola ku eri show. Gwe ssebo oba nnyabo atulaba olunaku olw'enkya ensi yonna egenda kweyiwa ku Cricket Oval e Lugogo mu show ya King Saha. Yensonga lwaki ne lwale z'omukulembeze oli yandigambye sigenda sobola kujja ku concert ya King Saha. Omukulembeze yandigambye, MP, Mayor, Kansala yandigambye sigenda sobola kujja ku show ya King Saha lwansonga President ali mpigi tugenda muwerekera. President ali terego Maracha eri waggulu ku boda ya Uganda ne Sudan. Era tewali mukulembeze wa NUP wano mu Central gwe twalabye ku trail ya mukulembeze mu Northern Uganda. Bonna abaliyo beeyo aba Central Buganda bali mu kakkala bya campaigns. Oyinza otya okungamba nti Secretary General tagenda beerawo ku show ya Saha? Mbu Ssenyonyi ani omulala awo Nalukoola ani omulala awo bangi bonna trust me bateeka okuba nga ba reservings at their tables and they are waiting to witness one of the greatest Ugandan artists we have, Mansour Semanda King Saha. Olaba ne Nubian Nili ali mu Kampala
ate nga yakulembera abayimbi mu National Unity Platform, kino kigenda kubeera kintabuli. Ninda kimu endorsement video ya Bobi Wine. Tambuza video eno.